Akabenje ku lw'embaale basatu bafiiriddewo, bangi bagenze banyiga biwundu. Pastor Bujingo yasobodde ovaayo ne yeetondera Mama Fiina, ate ye embaga ye yali mukyala w'omugenzi Sheimuzata eyengedde tosubwa katambi maaso awo. NCTV gikooli weebale kugyekuumirako muganda wange yonna gy'osinzira okuba ng'olaba nga bulijjo nno mba ntuuse n'amawulire gaffe wano ku NCTV. Nyongera okujjukiza gw'atannaba kusubscribinga nkusaba ogende mu maaso nno obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko akaddaako osobole okuba ng'omanyisibwa buli lwe mba ntaddeyo vidiyo empya. Genda mu maaso likinge vidiyo eno okomentinge ate osharinge. Nja tutandika n'amawulire ga nnaku. Taata w'omuwabuzi wa President ku nsonga za Kampala, omuyimbi amanyikiddwa nga Kusasira, yasobodde okuba nga bambi ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze kisa, agenda kuba nga aziikibwa wali e Busiika ku Lwokuna. Kitalo nnyo ddala, Omukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Nga twongeddeyo n'amawulire gaffe, omwami oyo bambi yaliko mmeeya w'e Kazo naye yasobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'ofuna akisidenti, naye bambi teyasobodde kuba nga awona. Tumusabire omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze kisa. Mawulire ga nnaku Merere. Ate abantu basatu bafiiridde mu kabenje akaagudde wali ku lw'embaale 10 mu kiro ekikeeseza olunaku olw'olwaleero oluvannyuma lwa bbaasi ya Geeti otumereganye n'emmotoka endala bwenyi ku bwenyi, era abantu basatu bambi basobodde oba nga bafiirawo mbulaga, ate abalala ne baddusibwa mu ddwaliro ly'embaale nga biwala ttaka. Emyoyo gy'abagenzi Mukama Katonda agiramuze kisa. Hajati Kuluthum ngono yali mukyala w'omugenzi Sheimuzata yasobodde munnange novaayo n'akakasanga embaga bweyengedde agenda kubanga akola embaga n'omwami we nga bw'omulaba oyo gwe yafuna omupya oluvannyuma lw'okufiirwa bbaawe Sheimuzata. Ngenda kuteerako akatambike omuwulire bwakunnyonnyola era embaga gawuni gye zigenda okuva ne biki ebigenda okubeerawo ku lunaku lw'embaga. Sooka omwewulirireko mu ddoboozi lye ate nkomewo nkongereyo n'amawulire amalala mangi. Ati ndi mugole nabadde n'okunoonya ku gawuni kati gawuni yange bagitandiseeko e Texas banamala okubako kye bakoze egende Maryland eveeyo egende New York egendeko e Boston eryoke gye Uganda. Sinnya buli omu ajja kubaako kyakola ku gawuni okwo era mugirindirire mujja kugiraba. Ajat soko tubulire ku gawuni ene ebyenjawulo byerina. Kati ate mbabuulire mbamalemu ate amaddu gwe just wait ojja kulaba ogambe kyekyo tegenda kwakaya kanange ya red sona palo zonna kweziri ajja kuba yasola ngeyaka ngeyimba wenkubira engalo. Bwe bityo nno ebiri okuvaako oludda eyo, ate omukyala Zali the boss lady akyagenda mu maaso n'okulumya abateesi, ye ne boyfriend we bakyagenda mu maaso n'okulumya abateesi nga w'obalaba awo tebateŋŋana buli wamu babeera ne ba social media in-laws nno tebatudde bakyagenda mu maaso n'okumulumba bamugamba Zali swalako, lwaki oyagala abaana abato Zali, oli muntu mukadde, oli mukazi mukulu, lwaki tova ku bwana obuto? Naye munnange bo tebafuddeeyo, bakyagenda maaso n'okweraga amapenzi, tebafudde ku bigambo bye boogera, bo bagenze maaso n'okweraga omukwano nga obalaba awo bapepeya bonna tibeeta buli wamu we badda. Ate abatwala ekibiina kya Nuupu bavuddeyo nno munnange ne batabukira ba MPs baabwe abasobodde obanga bajjayo miliyoni 4 gavumenti ze yagabidde ba MPs. Bano nno bagamba bo tebagenda kubakkiriza twala ssente zino lwa nsonga nti eringanga nguzi gavumenti gye yabawadde esobole okuyisaawo budget gye yasobodde oyisaawo etafevalinga muntu wa wansi. Bano nno bagambye bagenda tabukira ababaka baabwe basobole obanga bazzaayo ssente ezo kuba bo tebali redde kulya nguzi eyo. Kankutereka akatambi osobole okubanga obyewulirirako nga we byatambudde oludda eyo. Emiliyoni 8 ze bagabidde ababaka ba Parliament bazigabye mu kumenya mateeka tezirina we ziri mu constitution ya Uganda nga allowance ababaka ba Parliament gye balina okufuna. Nabwe kityo bazibawadde nga baba siima omulimu gwe bakola okuyisa obuwumbi 193 bwe bayisiza mu supplementary budget nga kwobwo kwe kuli obuwumbi 77 obwa State House obwa General Museveni ne First Lady nga kwobwo kwe kuli obuwumbi 25 obw'okugulawo enguudo ze Karamoja General Museveni gyabadde nga kwobwo kwe kuli obuwumbi
87 obwokulwana olutalo olwa operations abamagye lwe baliko e Karamoja nga kwobwo kwe kuli obuwumbi 65 nga wa operation Suja. Era mukyala Anita Amongi n'atandika okubanga agaba kasimu ka miliyoni 8 mu ofisi ye ezimenya amateeka. Abamu ku babaka ba parliament abaffe babadde bawubisibwa era nga bagenze ne basayiningira emiliyoni zino 4. Olunaku lw'eggulo ekibiina kyatudde wamu n'ababaka ba parliament ne bakkaanya nti mu ssaawa 48 essente ezo ziddizibweyo ewa mukyala Anita Amongi. Olukiiko olw'abasenzesenze okugenda okusayininga ssente ezo tumaze okulukakasa nti lwabadde lwa sitaani era olwamwoyo lwayogedde nti mu ssaawa 48 ssente ezo ziddizibweyo kyetukakasa nti zijja kuddizibwayo. Bwe bityo nno ebiri okuvaako oludda eyo ate omukyalo oyo amanyikiddwa nga Doreen Kabaleeba ono nno yagenze maaso n'okupostinga akafaananyi ako naye kye batamuvumye ku nsi kuno nga tekiriiyo. Bamugambye mu poozi zonna era wasazeewo okukola poozi ya kwambulamu mpale bwe batyo nno bamulumbye wali ku social media nga bw'obamanyi we batanywa guteese. Bo babeerawo kuwa levo mu kiti kyonna ky'obeera ogiddemu. Munnange Pastor Bujingo yasobodde ovaayo ate ne yeetondera Maama Fiina wadde nga yavuddeyo n'akikola mu nkukutu naye yasobodde ovaayo n'amwetondera ku bigambo bye yamwogerako. Nindaba nkulekerako akatambi ka Maama Fiina nga kunnyonnyola engeri Pastor Bujingo gye yasobodde omwetonderamu wabula nga sinakakuteerako nja kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno oteekeko akaddaako osobole okuba nga omanyisibwa buli wemba ntadde vidiyo empya. Genda mu maaso likinge okomentinge ate osharinge NCTV ye channel. Nja kusaba Mukama Katonda abankuumire tuddemu nate mu vidiyo enaabezeeko. Katonda atugamba nti buli viivi liri mufukamirira ate viivi ly'omusumba lyafukaamiridde mukulu w'abasamizi. Hawaii entalo z'abantu abo tezirikoma okujjako Yesu nga abataguluzaako najja n'abanona bulungi bukolokolo Musumba Bugembe ekyeyafunyeemu ekibi kyayinamu ekibi fasi nasooka neŋŋenda ku kyaki nga sereba yali 215 yali 215 okiraba nampita neŋŋenda nembaako era kyenakola ekinene ennyo then Pastor Bugembe era naddamu nampita era neŋŋenda ye muntu y'omu ye mulokola akuyita buli time n'ogenda kati ku luno e Kanani nabadde wagendayo nabala mujja kulaba ka video nga Pastor Bujingo agamba Fiina jangu mu kanisa yene kanisa yokka mwosobola okusabira nofuna kyowira kwegamba nobeera comfortable. Maama Fiina mukazi mugagga kyaki etayinza kutunulira bugagga bwe netunulira mwoyo gwe bagiyitawo so prayer wangi kyaki etasobola kutunulira bugagga bwa Maama Fiina netunulira mwoyo gwe period bagiyitawo so prayer. Ekyo so kikkiriza so okubeera comfortable mu kanisa naye mbadde sinatuuka budde bugenda bwa Bujingo Kanani ng'obudde nina bwa Bugembe kati mba ndi Dubai ne bampeereza message nti Kanani ekwetaaga in fact nga ndi Dubai ne bampeereza message nti Pastor Bujingo akwetaaga muki mu kanisa bambi nga sigamba nti aneetaaga lwa bubi aneetaaga bulungi tusabeko naye okiraba tekitegeeza nti Maama Fiina okubeera nti musamize Maama Fiina yakulira abasamize Maama Fiina mulogo nnyo Maama Fiina talina Katonda nange nina Katonda wange okiraba singa nali sirina Katonda amakanisa genzimbi senga tebagasabira kituufu singa nali sirina Katonda emizikiti gyenguze senga tebagisaliramu singa nali sirina Katonda sandiyambe bakulisaayo ne bakkiriza wadde abasiramu wadde abalokole okiraba abagamba nti balina Katonda be batalina gwe basobola kuyamba wadde n'omu wakati wa Pastor Bujingo ne Bugembe temumanyi byabwe balina ntalo zaabwe balina ekyabwe kuba nadde njogera ne Pastor Bujingo olunaku lw'eggulo naŋŋamba mwannyinaze sikulinaako taabu in fact oyinza n'okurikodinga akantu akamanyi bakawulira sikulinaako taabu sikulinaako buzibu nkwagala nnyo nange nkwesunga olunaku lw'olijja mu kkanisa kakitegeeza tawala na Maama Fiina ng'omusamize
alabika ndowooza Pastor Bujingo mu kubeera ng'atambula ne Bugembe wano yaŋŋambye nti n'ekivulu kye yakikwata live kati ndowooza balina bye bakkaanya n'amugamba abayimbi bange bayimbeko. Yes, mulimu abayimbi abali mu kkanisa kati agenda okulaba ng'ate kabakesaati agikubye wali agenda okulaba emmeeza Mama Fiina gy'aliko ng'omusamize ejjudde ebyokunywa naye neerabira nti eri Afrikana nanyini Afrikana yali musajja musiraamu basaba ne bannyabo Mama Fiina ndowooza ye yafudde ekyokulwa gwe balwanidde okulwanyisa oli naye nze sisobola kuleka abantu abo bonna babiri nze abantu Bujingo ne Bugembe nze bagabe bapasita bange lwakubanga Bujingo sinnafuna birooto biŋŋamba nti ngende mu kkanisa ye baagala kunnemesa mwe bannannyini Katonda mumulinako obuyinza mulina omusaayi gwa bbulu nze nina mumyufu abaayi lwaki temunvaako teyeetonda nze oyo serebu wange teweetonda kasa yeetondedde nze naŋŋamba ffe tulina wakati waffe ye ne Bugembe kati balina empaana zaabwe. Yesu agamba mwenna mjenga we muli. Jesus said, come the way you are. Yesu gwe mmanyi. That's the Jesus I know. Amina. Amen. Yesu gwe mmanyi agamba buli muntu jangu nga ki. Jesus says, come the way you are. Yagamba ko nti ng'ogyeko abatamiivu. And said, drunkards don't come. Yagamba ko nti ng'ogyeko abasamize. Did he say witches don't come? Yesu yagamba nti jangu nga ki. Come the way you are. Yesu agamba mwenna mjenga we muli. Jesus said, come the way you are. Yesu gwe mmanyi. That's the Jesus I know. Amina. Amen. Yesu gwe mmanyi agamba buli muntu jangu nga ki. Jesus says, come the way you are. Yagamba ko nti ng'ogyeko abatamiivu. And said, drunkards don't come. Yagamba ko nti ng'ogyeko abasamize. Did he say witches don't come? Yesu yagamba nti jangu nga ki. Come the way you are. Waliwo gwe bampeereza nga muntu wa kitiibwa nnyo atudde annyonnyola engeri abasamize gye bajja ne bawamba abalokole abayimba gospel mu nsi yonna nga muntu alinga ategeera mbadde naludde okulaba omuntu ategeera atategeera Katonda ne Sitaani ani asinza amaanyi. God and the devil, who has more power? Who has the power? Abasamize n'abalokole baliraana ani asinza munnaamaanyi. The witches and the born again when they gather, who has the more power? Kati lwaki mutugamba nti Sitaani asinza Katonda amaanyi? Why do you say the devil is stronger than God? Nsobola okukwata abasamize 10 mu ngalo n'ensula bulungi naye tabawadde omuzimu ogunkwata. I can shake hands of 10 witches and I'm okay. Nze Yesu wange asinza Sitaani amaanyi. My Jesus has all the power. Ate nze Yesu wange kwagala. And my Jesus is love. Naye kale nsaba kutegeeza abantu b'ensi mwenna. I'm telling all the non-believers and the people out there in the world. Nti church endala batezibaagala mujje ku worship house. If other churches don't like you, you are welcome at the worship house. Enzigi ezaffe nzigule. Our doors are wide open. Mujje abasamize, mujje Come abatamiivu. you witches, come you drunkards. Mujje Yesu abaagala. Come all you, Jesus loves you. Bwe tukola ebivulu mujje, bwe tukola service mujje. In our services, in our concerts, you are welcome. Obeewalala abasumba tebabaagala, ffe tubaagala nnyo mujje nga we muli. If others don't like you, come the way you are. The people with dreadlocks. The people who sleep in lodges. You sleep in a lodge and early in the morning you say, I better go to church. So nze nawulidde ennaku nga ndaba ate abalokole be bavuma abamisiri oba abatali balokole abazze mu church. Please, obe church endala tezibaagala worship house tuguddewo enzigi actually enzigi tugenda nazijjamu. We're going to remove the doors so that you enter. Abonoonyi mujje eri All Yesu. sinners come and enter wholesale.
Bayibuli egamba nti ne bwe njogera ennimi ez'abamalayika though I speak as tongues of angels, nga siina kwagala without love, banfaanana omukebe oguleekaana. I'm a sounding recipe. Bamaama Fiina mwenna Katonda abaagala. Mama Fiina, God loves you. Mwenna abatamiivu Katonda All you abaagala. drunkards, God loves you. Mwenna abasula mu mabaala Katonda All abaagala. you sleep nights in bars, God loves on you. Oba ekyaki endala tezibaagala worship house tubaguliddewo enzigi actually tuzigye namu. Our Mujje nga bwe doors muli mujje are mwenna. out. Come the way you are. Teri ajja bagoba. Nobody will ask you out. Mwenna abalina zittatu. Those of you who have tattoos, Mwenna abaabumula amatu. those of you who have pins, in Mwenna your abasiba ear, enviiri. all of you with dreadlocks, Mwenna abambala obukete. all of you dressed naked, Mwenna abakyasamira. all of you still practicing witchcraft. Mujje eri Yesu abaagala. Come to Jesus, He loves you. Jesus loves Njagadde you. kulongoosa kintu I ekyo. want to put that record clear. Waliwo nange